Bano be batuuze abakozesa oluguudo betusanze ku mugga Nabugulu olwawula Mpigi ku Butambala nga beeyiiya okusobola okusomoka okudda emitala. Abamu babaweeka ku mugongo so nga ate zo pikipiki kumpi bw'otagisitula teyita. Winaga nsindikaako osobola okuba nga byasibyeko nga bizitowanyo muga nti ogenda kumpaayo 5 oba 4. Waliwo n'omuyizi gwe tulabyeko nga bambi okusala asoose kujjamu ngatto olwo n'atuuka emitala n'azambala. Tusooka ne tulinda abatusitulirako okujja tubanusulitano lunaku tutuuka leeti ku ssomero. Mbu kati emyezi gisoba 8 nga batuuze okuva mu ggombolola 5 okuli Kibanga, Mpondwe, Nabisago, Kiti, Lugadda, Lwagwa ne Sigi bayita mu mbeera bw'eti. Mwala tugogedde okumala emyezi 8 tegukolebwa. Tunyululayo bunyuluzi bantu nga tuzigenda emirimu gyafa olw'omwala. Tubonaabona tutika amatooke noja ng'otisa amatooke okakana ng'omutwalo oguleka wano kuyamba okuyitawo amatooke oba otutega ssente mmeka. Bagamba batuuka n'okweteramu amayenja bafune we bayita anti nga kisusse. Tukola omulimu ogwa gavumenti ne tuyiwaayiwamu ebiyinja singa tetwabiyiwaamu singa ekkubo lino lyakolebwa dda. Bwe kituuka ku bakyala abazito gujja bagira mbwe abasinga kati batya n'okuzaala. Omukyala alumwa ajja kufuna obuzibu bwesanga n'okwesanga ng'azaalidde mu kkubo. Engoye tuzifungula paka waggulu, amazzi ne gatugenda ne mu mbugo. Tetumanyi oba tuli balamu oba tetuli balamu. Katumaze ebbanga tutya n'okufunyisa abakazi baffe embuto ate banaayitawo okugenda okuzaala. Beevuma abakulembeze baabwe bulijjo ababajjukira mu kalulu. Kubanga obululu obuva eno buli bumeka tulina kulwanagana wamu era nze nkubira omulanga abakulembeze buli levo yonna bajje wano tulwanagane. Okwange okwekwengeginga Butambala ngukoze era communication ku kyo weri era tubadde twewandiikira tubadde twekubira amasimu naye nga bangamba buli kota ssente bagenda zigendawa. Kati bakombye kwerimu okuva mu kifo kino okutuusa nga waliwo ekikoleddwa. Tetugenda kuva wano mpaka ng'ekkubo lino likoleddwa. Twekalakaase mu kwekalakaasa okutali kumenya mateeka. Tuleete abaana baffe n'abaana b'amasomero tubeere wano batumazeewo wiiki paka gavumenti lw'eneekola ekkubo lino. Hilary Kiyaga omubaka wa Mawokota North agambye nti tagenda kukoowa kujjukiza bekikwatako okukola ekkubo lino. Twayingidde kkooti empya njagala bateeka ku nningo okumekinga sure nti mu wiiki ekizibu kino babeera nga batuuse ku ground. Mu ngeri y'emu n'oluguudo lwa Bekina okutuuka mu Mpenja mu ggombolola y'e Butayunja mu disitulikiti y'e Mityana abaayo basabye abakulembeze baabwe okubayamba ku luguudo olufuuse ekizibu. Mu kitundu kya Kitenga atawe embeera esajjuse anti oluguudo lusazeemu nga teri kidduka kisala. Amazzi gayita kungulu naye abakulembeze tebazifaako. Ekitongo batusalako dda tetukyagaa nti tukyalina bitwala nti byabirime. Musajja wuli omulaba alina ekinaaka kiiki ekibokisi wanyaanya naye ayagenda ajja naggwa ekigwa wano ng'otunula. Betusanzewo nga bakola batugambye nti obuzibu buva ku disitulikiti okukola nga basirisa. Bakyalazeemuuko obunafu buli luddawa kati omusana gwandibadde gwakira bakole ekkubo tebaliwo emirimu tegitambula kati ate gw'onaatonnya ng'ate bajja linaakolebwa ddi. Obudde bwe tulimu bwa nkuba tukola enkuba nejja bwejja ne tuyimiriza. Bwe twogeddeko ne ssentebe wa disitulikiti y'e Mityana Patrick Mugisha asabye abatuuze okubeera abakakkamu n'ebimotoka ebinene obutayita ku luguudo olukolebwa omulimu gutambule bulungi. Kati bazzeemu barizoomizi bali kuteeka mu calverts badde mbongere okutindako ettaka malamu. Abalikozesa tubasaba musobola okukozesa lootusi endala kuba kyannaku tukumala okutukola nga tukyakola ate ebimotoka ebinene ne biyitako ne biddamu ne byalya ne byonoona kati mu budde nga buneeno. Mu biseera by'enkuba ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo bikosebwa abantu ne batawaanyizibwa n'oluusi okutwala obulamu bwabwe.